Vidianti sugar. Ekimuli kye waleetera sugar. I'm sorry sugar. Nemukolera ekimuli ekyo omukazi n'atansonyiwa. Kati wano nali kimuleetera wani waddako nali nkire. Akuba video wazigenzeemu batya. Wanyizeeyo. Manja wawan. Kati wano we yakigaanira. Awo yakigaana ekimuli kyange awo. Nabulanga flama ngenda ebyo tebigwayo ebyaddala banna gononga drama muyitirivu wagweri mutakani nazirika nozirika nze gulaba ekimuli nakitereka naye akuba tekikala era gayi yakola ekyo ekimuli nkwebaza kimpa memory gyekiki kyaliyo waka tekikala kyagaana okukala kale kikala naye kiwotoka buwotosi tekifambo kife nnyo era weekiri n'akagambo kwe kali am sorry sugar yenze ni waka nagisangayo nanga nali manye ekimuli wakyo kyayo gasobola ekimuli kyange kibeerewaawo ndikinyumyako ndikiwaako n'abaana bange ne mbagamba mami wamwe omulaba ssebo namwegayirya nangoye kubanga wano mu kumwambula engoye nali ati ninako kapitayiti Lekerawo wezi pera ne sugar noga kangezeeko yatadde mu transport yerese transport uwe ate olaba n'abawala ababi bambi wabajja tajja ngalonsa bambi bamana nti kyokola ababi bafumba nnyo naleetayo kawo ku bintu biki kati nali ndi mu kinaabiro walayi nagwa nga ngenda kumwebakako nti nengwa nengenda mu kinaabiro awo nenefuula naabako biki kati najjayo essimu waati nagwa mu kamera ekyanyamba akasimu ke yali ayina buno obusimu nga woba otandise okurekodinga kakaaba ekitulu kati mukwata akavidiyo waati akasimu kakaaba n'omukwata nemugamba sooka ompeko esimu kibe badde recording mbwe badde mistake just mbadde nina kyengezesa nimugamba ogezesa ate okwata nze kuluma ate awo ne zivaako bubujjuka nali simwagadde nemugamba fuluma tambula ove wano cheke ebintu byagoma bantu kati nga sagala ati baneiba bamanye ko kikazi kyali kibi nga banaki abajagamba yadde alese kikino kati ate nga nyina okumukakanya agende wabweru nga tayomba baneiba baleme kakasa afuluma naye tomuwale waka nga kiki omuzimu nga gukukutte gutya era nange simanyi banaye kikyandiko nateguka nina naiti zenkola mu bbaala ku Lwomukaga n'Olwokusatu as a DJ as a host just nkola promotion mbalanga I do advertisement kati nali ndi eyo mu night yaffe nekyali wange tuvaayo nga umanyi ebya night olabye ka baby bikikakulemeddeko teyaliiwo yadde nga ina gyalaze eyo bikiki ntwala mukazi waka tutuuka waka nsula n'omukazi nsula ne baby wa nsula n'ekikazi kakiyita ekikazi kwa kyandetera ebizibu bannange olunaku olwosirulwerabire ekikazi ekyo bakyakirabisira abalenzi bannayo olemwa nga tuze mazima ebbanga lyonna nali mbadde ne sugar nali siretanko muwala waka oyo ye yasooka kyokera bamukwatirawo zaffe baba ba ku TikTok bebasinga okujja mu night zaffe bonabona baba bakumanyi kati kola omajja mwaka wani nga akana akolako bambi kizibu kukaleka neneegaana sugar nemugamba ize sugar ayina bbaawe nze nange ndi single just tukola content bati abasajja be batwegaana nga bagenzeeyo kakati munanga akola nako kali kanjagala yagala dda kagamba soka tugende waka nenga nengoye za sugar waka zakola ki zaaliwo ne mulimba just tuzikolera mu content biki ero lumalanga age Atulayi wa barakatu abalungi abatulaba olunaku lwaleero tulina Flama bawa sugar
ku TikTok awo simanyi oba bya ddala oba bulamu bwabwe bya ddala oba bakola content omanye ennaku zino content mungi naye nga tuli wano okumanya ku kapo ye lwaki yasalako enviiri olw'omukazi lwaki agoba omukazi ebweru aleetedde abasajja okulowooza nti ebintu byakola biri nnomo bannange waliwo ekisuka nina vidiyo gye nnalabye ng'agamba Sugar ani akuyise wano tewakubidde essimu ng'ojjaddayo n'amukuba oluyine ng'abannange anyways banaye mwebale kukyala mwebale kusubscribinga oba oli mupya nyigira akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otwewingako oba oli ku Facebook Instagram ku TikTok ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba banaye mwebale nnyo okutulaba nsiimira ddala era njabalagaawo mu maaso nti nsima nsanisa okulaba nange okusanga muli mutya ajatya Dija balungi banaye Flamango okuze intaneti yenkuzizza banaye okuze n'obulamu bwo bwa bulijjo nze ndaba okuze nfuuse kati musajja mukulu banaye webale banaye wali tolina na birevu ng'oli muto ng'okimanyi kati nfuuse omusajja kyova olaba kati nga njagala twalya mami wange mukyala mu butongo mashallah that will be nice kijja kuba musajja mukulu akulaba ne mukyalawo mami ate nafollowing ofobufu abeerayo ng'alaba mboza kuba tulaba abatulaba banange muli mutya amanya bampita Flama ensanyuse nnyo okubeera wano mwebali kutwagala nga mami wagambye subscribe onasonye okuyita mami by the way ofaanananye mami wange kyanyi omufaanana ndi mami waba boys ebyaddala omufaanana gwe wallahi nga wafaana bufaanana nze wendaba ebyaddala omufaananira ddala muli mutya nsanyusa nnyo okubeera naawe banaire essanyu ly'amaanyi jasino badde nkulaba bulabi nga nkunoonyezaako lwaleero nayagala okunoonyako emabega eyo naye byaliwo byali bingi netulemagana okukwatagana but I'm super happy nti ekintu wasigala okyakikola wasigala okipushinga paka kati it is amazing kirungi nnyo genderaawo amiina obabuuzizaako amanzi maze obabuuzaako byebigambo bitini awo olwatuuka wasika notya ne Sugar Sugar njagala kati kuviira ddala eri gye byatandikira mbadde sibigamanko muntu yenna Sugar waliwo omuwala gwe nali nkwana nga mukwano gwa Sugar kati omuwala oyo Sefuko omumanyi kati njagala kati nkugambe ekituufu omuwala Sefuko gwadda dating emabega kaawo omuwala gwe nali dating bamuyitaani Ariana kati Ariana yali mukwano nnyo gwa Sugar nga bamukwano kati lumu tulina bwe twali kafaakamu then Ariana nangamba ayagala kundetera ku mukwano gwe mulabeko mubuuzeeko n'aleeta Sugar bannange najja ne Sugar ngenda olaba walayi ebyaddala nga Sugar amalayo nasooka nenfuizinga nga walayi sirabangako ku muwala yali anyiriranga oyo ku bakwano b'oyo omuwala be yali bonna ndaze kati ekyasinga okunviirako obuzibu nti Ariana yali aleese oyo omuwala nga waliwo kyaliwa nga alina okumukwana nga gwamuleetedde kyokka nga ate nange mwagadde ate nga sobola kupapa kulaga Ariana nti ate noono mwagala ate nga naawe nkwagala nesooka nekimpaamu obuzibu awo naye mukama nga waali omulungi kimanyi ndowooza era kabakadde oli gwe baali bamuleetedde tebyakola ne beekyawa naye nga beeyagalako nembi ne bazeetwalamu beeyagala nno ngaera n'omuwala oyo asuulewo oyo gaayi ng'abeerawo nnyo ajja n'abeerawo nga naawe omulabayo naye nga kinnuma nga kiba kinnuma naye nga tewali wali oyina Ariana naye nga Ariana nali muyina yes but si gwe nali njagala wendagala kwoli ndowooza mpulira omutwe guwuga ka program kyanga gitandika Flama yakugalamiza nkukube ebyaddala njogera amazima wali oyagala Ariana nga musula almost ku floor emu ne mukwano gwo nga mukwano gwo alina Sugar naye nga weegomba mukazi wa mukwano mpulira oli gwe njagala era naye nakimugamba awo naye nga omanyi twali tuli nagamba ngalaba tekisooka kozi nali nyina oli menga ebyadda nze nali nkitegeeza era nze namugamba paka nakati namugamba it was love at first sight nze olwakulabako wenti nenkwagalirawo nemwagalira kakati mukama laba wabikola ffe twakyawagana nze ne Ariana naye bambi anti ono gwe twamumanyirako yasigala
nga tukola kinga tucha bondinga nga kwoli ye yali avuddeyo niye teyandaga mbeera mbi omuwala Sugar jukira mukwano we gwe namulabirako ye twakyawagana Ariana mwachawagana ya twakitabubi mwakitabubi nnyo mutya era ayina embeera ze manyi abawala baba bika bingi obawo ekissiwo gwokyawagana naye ng'okusinziira ku byakoze tosaana kuddamu wadde namusemberera then obawo ekissiwo nga takuyisiza nnyo bubi kisegera so kati oli yampisa bubi nnyo nga sikyagana kuddamu musemberera wali tomwagala ng'oyagala Sugar oba yali akimanye teyakimanyaako naye byali bingi nno y'omuwala gwolaba yali alina ebisembe ate olye ne mukwano gwe no nali sobola kikola ng'alaba wali oyagala kikolerawo nga talaba at least tukite bulungi ngende ewo oli gwe nali njagala naye teyakikiriza era kyemanyi nakati ku bunene obudde tebakwatagana na Sugar bakati ate yamala n'akitegeera n'akiraba vidiyo n'aziraba nanyiga era uli akimutta ate ayinza okuba yalowooza nti mulayika newe yaliwo anti era byonna byonna yabyogera nga asindika voice notes eziraga mami bagamba ye yali already amaze okitegeera kati mu kukitegeera ye yalowooza twava mabega nze ne Sugar nga tweyagala nga newe nabeerera naye titwali tweyagala kumbe just ebintu byajjabuzaawo ne tweyagala bweyagazi nga tetumulinako yadde so wekito wekyali naye nga ye twayawukana bubi nnyo lwakuba saagala kale mwogerako nnyo tetwekuba busepiki kati oyo omuwala yali alina ebintu bye ye nga ye byayagala nkole yali alina amateeka mangi manyi yali planned kid kati nga omanyi ba planned kid abo boolaba baba bazibu tuli bazibu ba planned kid muli bazibu nnyo boolaba abo yaba sometimes abayagala wakizuula nti nno omweguyako lwakuba nti ayinamu abayagala akulagira eddala nti yes asigala ku top nti ayinamu ati wekito wekyali Ariana nga abeera alangira abeera ateekawo embeera kale akuvuma obunaku oyogedde nga ye buli kyalaba nze n'obusajja obunaku tuli tuti ye banange n'amala akusanga mu nsobi gwaba alina okwetonda aba making sure akukakasa nti yakola yaliddi nga kyokka nga ate bakyali bange babeerangawo naye nga yita tampered that respect nempuyanga bintamye mwana nensalawo nkite kati lumu tuli wakyali waffe oyo yali agala Sugar kati kyali wange n'oyo Sugar bali saidi zaabwe eri nga bali mu kisenge nga yali ddabo nga nene bali eri mu kisenge kati ffe nga tuli eno mu sitting room nze ne Ariana tutudde kati Ariana yandaba nga nyina omuwala gwenjogera naye omulala kati weyandaba nayagala ajje twogere mu buntu naye odi nze nali namukowadda nemugamba omanyi sigenda kwogera naawe nga ndowooza asaaga n'agenda n'akwata oluggi naggala oluggi ng'atugaliddemu munda n'akwata akaso Ariana ananga banyerera n'akwata akaso mwagala kwesala omulundi yette akwagala nnyo ayette mbuka yette olwokuba mukitinzeeko yefumite akubire taatawe nga amaze okusibira naye ne Sugar kati yali ayagalako tiraki waliwo message nali njogera n'omuwala nali nyina omuwala gwenkyatinga naye kati n'alaba musimu yange nali simanyi kyalabamu ekyakigenda omumussa kati bayirawo ekyo we nakijjukira ekyo kyona kati ebintu byantambulira mu birowoozo nensalawo oyo omuwala mu mute nga bintu byali bingi nnyo byankoze nezija nga mbipayiringa kwegamba nga yekola ebintu by'omufirimu nga yekola obusolosolo yekola obifirimu mwana nga ate ng'amanyira talina njogera akuwa kitiibwa yatampa kitiibwa ate nga nangira takulabirira
yali alangira kale ate nga anangira nnyo obunaku banange nga sirina ate baire nali nsasula nga nyina ewaka wensula naye nga ntyotwalayo omuwala nga tewali fiiti kati nga tenyina kyali wange ayinamu apartment ye kalungi kati nga mutwala eyo kati nga beera ngamba bakusuza mbonne basa ku kitanda bakyali era mwana sidamu fakinga life ajja kwagala nga bwoli ku katandako ebyaddala mwana nga nangira kati mukama nanyamba we namuta teyaddamu kunnondoola nnyo asooka nakikolako ogwasookaawo mwetingana muti era we batyo kati nze we yagenda duki yali agenda kwefumita akaso kati mukumujjako akaso mutereeza omugamba nkwagala biki muwaddemu embi nedda ndagala mukwata bunjunga ze kyenfa agende aveewo aleme kwettira wakyali wange kati nze nkole kimukyawe lumunyu duka wange yakyamanyiiyo saamutwalako wange teyamanyaayo kalumu kange tekali fiiti olaba yali akuvuma obunaku ng'oli banange abalaba kulumuyo abalaba katanda kali abalaba kali akatanda ke nayina by then yali kusebusi simanyi kozi yali kutene video kasinga nnwanyisa kubanga olaba ne video ze yakwata nga nsula wakyali wange awo yazipostinga mu WhatsApp group yange ng'alaga abaana laba bamusuza busuza wantu tewaliwo kintu kye nabiteeka mu WhatsApp group bakyali wange bonna ne babiraba n'enswala neera munnange kyanyamba nti namanya omuntu gwe ndiringa naye nemanya true colors ze era ne movinga on kati wemala okumuta nafunayo ka girlfriend omulala ne tetwalwawo ne tweta kati sugar ajja kyali wange yali amaze otta sugar nakubira kyali wange ne mugamba mwana sooka ngamba amazima bagwe n'oyo omuwala temukyakolaki temukyayagala nangamba lwaki ombuuziza ne mugamba ebyadda nga tuze mazima oyo omuwala kuva dda kyekirooto kya mbadde njja mwagala naye nga sagala kugamba nga ninda mumale kukolaki kwawukana byamme oba biganye then nze nkole kingezeeko ekyange nangamba it's okay nze kyungi nafuna omukazi omulala gezaako olabe n'essuubira nti anakkiriza oyo omwala sugar nze ninamu kiri ekintu ekigamba nti oba twatondebwa kuba kale mpuliramu that feel kirabika saka twatondebwa kubera kubanga namulabako ko abasajja ab'amaanyi abalinamu ku ssente n'abalinamu ku fame nga bamudatinga naye nga abalema nga oba balinga baagala taking advantage of her awulange kyesamanya naye nga bangi abagezaako besitagenda kumenya mannya bo bemanyi mulimu n'abalinamu ku hiiti ngamba manyi nti ono muyimbi yamudatinga yayagala okugezaako naye nga bigaana era ne bigwa bubi kati nze kyali wange yaŋŋamba ekintu kimu oyo omuwala nno muzibumu muzibumuko kubanga nange ebbanga lye nabeera naye waneena ate gayi yali alinamu ku ssente omuwala ono gayi yali planned kid nno bwe ŋŋamba planned kid ndi serious si baneeno babaamu na miliyoni mu nsawo ono gayi alina ssente ate nga mwana muto naye bayawukana munjawukana embi ng'omuwala yagaanya omulenzi ng'akyuse sse omuwala yina agamba you're not my type omuwala oba bali bamukola ebitajja awo nange kyesaamanya so kyampa hard time nange ogezaako nga ndaba olaba bagobye musajja wange alinamu ku ssente olwofulama okitegeera ate jjukira bali bamaze eddwa n'okunkuba akasa oli ex wange yayogera talina kyoli bakusuza busuza biki tompanga naye wadde omutwalo eyaddala sijja limbo omwana teyalya ku ssente zange kati mwali mukolanga ki yati yali alinamu yali planned kid maama alinamu yetagira yayongerwako ne panka bwe pansi ebyaddala nali namwerijjako bwerijja naye nali sijja musobola yali wabbe just nze kye nali nyina ekintaasa kimu yali akwagalako ki bino byali bikuumuufu era ndowooza kubanga byo teyabinangirako nga tuze mazima teyabinangirako ebyo newe yali anvuma byonna kyabanga kituufu okujjako bino wo nalinda nnyo namusosonkereza nnyo akyogere naye kyakawo nali fine
kono bwana teyayogerako kaawo ebyaddala teyayogerako kaawo kati munaye nze era ngamba ensonga Chaka yali yanjagala yuke by then nali nkubamuko ku video bukuba nga ku TikTok tosobola kunyoma nga naye ayagala nnyo erinnya kyovanga era ne Sefuko yajjawo yamwanguyira mangu omufuna kozi yali kyekyali ekyoto kye nga yawuli agala masanyalaze ekitegera kati Sugar mu kumu approaching omugamba nti katuvudde mu bire ebya friend zone kanjagala kubeera bibi wange wali obuzibu awo kubanga yatuka essera ye nga yamanyirira eri mu bakyali tuli ba mukwano twemanyi abadde mukwano gwa ex wange akitegeera nange mbadde mukwano gwa ex we nga twerekaawo kati wenamugambako nemugabo mumanye ebyaddala nga tuze mazima mpulya gwe muwala gwenjagala yasooka naseka nga takikakasa nagagoliiba naawe naga mwana nkakasa ntonfeera gwe bitu gwe sagala stop joking osaga nnyo nimugamba ndi serious nkwagala nasokana nandeka kaawo okumala ennaku nga 3 nga tanziramu nga nengamba kacoba nti namunyiziza we nabimugambye nengamba baka tusinga twasigala nga tuli ba mukwano nemugambako kaawa I'm sorry kale wemba byakunyiziza nenga yandaga kiri fine it's okay nze just nze mbadde manyi byakusaaga era nze saakitwalanga serious kati nengamba ono omuwala ddala nkoze ntya kubanga mpuli ebyaddala ye mwagala ku mutima nga noonya engeri zonna okulaba nga nkolaki nga muzaawo ate ngono omuwala si ye muntu ali awo mbu nayagala amasanyaze mboba omugambe nti jangu artist nkuposting ku TikTok yange oba artist mukwatirawo bongo nga ndaba tabiriimu tabyagala ye alivinga life ye nga eri simple eri fine ati lumu mugamba ndita idea mugabo manye kiriwo olaba otya wetubanga wetubeera nga abedatinga muke bya TikTok bino olaba tubanga bisokola nga si byaddala nagamba era zedakulabye oneberako era otwalaawo kiki kyoyagala fulama kiki okana kunkubya abakazi bo bikiza kimanyi olina abawala bangi niyanga yalowooza nina abawala bangi nimugamba ebyaddala nga tuze mazima siina muwala ina agenda kukuba njagala kati nkulageko ti ndi serious nkupostinge kale ne bano bonna abalala bagende oba webali bankyawe ku lulwo nsazeewo takanza kanalaba nga ndi serious nagamba ketusiwemu obudde lwali luli awo nagamba okay I'm ready we do it ngono wavaye kazigo obabo cha ngina kazigo kankendimu awo naye nga si kabi nnyo nga nkyusiza muko nga sibi ebiri eri bali bagamba nti atosula mu ntebe z'abakyali bo nga ne bakyali bange abamu nagenda mbejjako nga ndi byange nina karumu kange nga nebe ku faking life bayirawe nga sikyabiri mukozi gye byantuusa waali wala ningamba kati byanteeka wala nnyo anti jjukira n'abantu abandi n'omuntu eyandiyagadde okuwa business yabalowooza olinamu ssente kozi alaba okwata video mu apartment y'amaanyi okwatisa essimu z'amaanyi oyambala engoye z'amaanyi nagamba oyo kati okitegeera kangende kuono wataano kyokanga ataano kuonoonya gakyusa obulamu naye nga tebasobola kugamba olw'ensonga balaba ndi star engeri gye nneekozaamu ndi nga top ebyaddala naye nga ate sina nekimu kyendi mala okushootingisa kamera katugambe iPhone 16 eyabakyali bange maze ogikwata awo nkute video maze ogipostinga etambudde nenkwata ka Tekno kange nga ke kange behind the camera kiba kirala okitegeera nga yesimu gyenkwata netukesa ali ndaba nga tebigenda kukola kisikambere ne ka Tekno kange nenga ke kange sigenda fakingirako live kati Sugar ye yajja already antegedde nga tegedde Flama omutuufu yaani okitegeera Flama alinamu omutwalo era nga akulaga nti gwe nninamu siina kakadde okitegeera kwegamba netugenda nga tupikinga we bati mpola byatandikanga ebyokusaaga nebifuuka byaddala nebigenda byaddala nga tasobola kubeerawo wadde eddakiika 2 nga tayogeddeeko na Flama wekito wekyali so netugenda nga tukizimba mpola paka awo kati biro byonna byonna mwagenda obiraba ankyaye katugenda waneeno ankyawa tomaliddeeyo
awo nga maze omuteeka ku kitimba mutandika content yakiriza atya nti omwagala yagenda waliwo nino wenjagadde okugamba wano kwa simanyi oba obadde ompulira bulungi wayitawo kaakaseera nga sinampostinga nga yasoose n'agaana awo n'akomawo after 3 days nedda ka 3 days esooka ozireke waliwo ebbanga awo eryayitawo lyali ddene ng'akyangezesa nga naye ng'omupostinga nga sinaba namuteekayo wantu wonna naye nga musaba abeere okitegera nga mbeera mugamba jangu biki naye ng'alaga ye tali interested kumbe akyakola anjiga bambi mpola kati ngenda okumupostinga kati video yange yasooka okupostingibwa Sugar nemuteeka ku akawunti yange already nali ndi mulaavu nga naye ali mulaavu kyobanga byatwanguya kubanga tuba tukola ekintu already kyetukola ekyaffe kyetukola kyetutambuliramu nga tewali bya fakinga life nti ate bebi wange nga si bebi wange bwebityo byatandikira kati mupostinga video yasooka internet oyo mwana yamwagalirawo from day one anango oyagala Sugar oh my god muli kyamwongera ebyaddala kubanga video yaffe yasooka yatambula era ne comment ezaalimu zaali nnungi tewali comment mbi wawo nali nzija mpostinga abaana abalala abawala aliana wali wampostingako oyo bana mukama oba yannamba atya samtekadde ku status samtekadde ku status ate era nayambibwa kubanga video nali zidiliitinga oyo mwana okitegeera oyo mwana gwe muwala gwe nejjusa okumusinkana wejjusa n'okumusinkana lwakuba omanyi waki kyemwagalako kimu kyokka nti singa siye sandisinkanye Sugar ekwanga yali mukwano gwe kyokka kyekirungi kyokka kye yali ankoledde neŋŋamba nti at least kale singa sigwe sandifunye Sugar naye ebyala byonna sina kyenkwetaaza badde ne ba ex bangi bendeetinzeeko naye nga sibejjusa nga wenejjusa mwana oyo kale beyanjogerera bingi nanayagala nteera eddala wansi nga nvuma abeera ne ku live nanangira obunaku ekyobunaku kyokala atiiso bayandikirese kikale kyambeeranga mu mutwe nga tekinvaamu nga mpulira sikamuziri eryensonga n'ojjukira ebyobunaku ngaosigala otwala embi ati logendo olaba omusajja dakika ng'amaze nga toba kikimuleetedde ekyo mwana ng'owulira obusungu ati buli wojjukiramu nogaa naye eno tasiima kati waliwo olunaku sagala kale nnyo muzimbirako mbooze n'ebintu bingi nnyo byemujjukirako ebibi olunaku lumwe omwana gulaba yali mukyafu njogera mazima yali mukyafu nga tayagala kwoza nga n'okunaabuka kamukake kati olunaku lumu yajja ne kadress ne kaguba ne kadugala kati ng'aba aswazanze ate nasigala ng'akambadde nakambala enaku nga 3 nga takakyusa kati nengenda nenkooza era obwongo bwo tebwali planned kati lumu ngenda mwoleza kadress ke kali kadugadde byaddala nise bwe namala okukooza yalifuula lutalo njoleza n'engoye nakwogerako ti gwe omwoleza n'engoye ngayogera so bakyalibe nga bwe zawanjeza n'engoye batwe babeera bagana okwoza empale nyamala ne bawayiriza abalenzi mbu babooleza ya okitegeera jukira kati nzoba ogenda swazanze nzoba oswazanze ensonga lwaki saagala odduga olabike bubi kozi oba oswaza bagamba oyo mukyala wa fulamu ne baneiba bonna bagamba kazi kaani ako era kyali wange tajja keesi bakubanga kakyafa jagamba oyo nno okitegeera kati nga okugjawo ekyo ati sinze nkwoleza menga ate sewe woyozeza engoye ze oba owedde oyoza n'engoye nakusekerera olunaku lulamba tewazoozeza okitegeera nante Sugar bambi totally different ku oli omuwala wadde bali bakyali naye bingi nnyo yakulira mu bantu ate ye muwala amanye ennaku ye nti Sugar ye teyakulira mu bagagga si planned kid okitegeera nti obulamu abumanyi obulamu abutegeera oyo n'omwana oyo golaba nno waliwo ebintu bingi nnyo byemwetaaga okumumanyako Sugar era singa mbadde manyi okuwandiika obutabo nandiwandiisa akatabo nga bakayita Sugar ebyaddala nenjogera bingi nnyo bemutamumanyiiko byemutalaba mwabali eno wabweru bemutasobola kumanyako anti awo buzibu buli ntyamu n'ekyo neŋŋamba
manyi mwana abaniga b'essite waneno balaba bamuyiiya bagiramu version eyiyo gwe kennyini mamutwala ya wekiri naye nga we nkugambye wali eri kapo yaffe nze ne Sugar baana bagi appreciatinga bana ne bagisiima bagyokaminga bulungi video yange yasooka nze ne Sugar just na posting just video yali nomo nga ntaddeko eri wansi eriwa tambule waneno ndabe jekebera mpola eri side one ediwa video yange ne Sugar I think that one yene yasooka this one yene yasooka yasooka okuposingira ddala yeeyo love you babe nentikako love you babe video yasooka video yasookera ddala eyo wano iPhone 16 wali ofunye nali nyina iPhone 11 ate nga Sugar alina 15 nga yagijja wayiye sasibuuliriza paka pressure zijja kunkuba wembuuza singa mbuuza ebingi manyi kati namaze olaba simanyi oba nakuze mbirowoozo naye bino byonna ebibadde bibeerawo waneeno nga Sugar nkyaye kimbadde ekyokuyiga nenjiga engeri gye nyina okubeerawo n'omwagalwa wange nga sifa ku bigambo by'abalala nti buli wagala okumanya ennyo eri omuntu ofundikira n'okulemerera akulemeredde kubanga bingi byogenda okumumanya kante byewatanditegedde osegera so kati nagusala ndaba bulayi kimu kijjanga wekizze waba ali waka nga waali nga ali wakaawo nga waali it's okay mubala nti wange nga ali wange waba tali wange nga tali waka alijja atambulidde sinonooza esikuba nnyo masimu nedda sigenda kukuba nnyo masimu ati kati watya nkuba amasimu ng'alina omuntu gwali naye polisi mukazi we tolishu ayinza okuba kyaliwe nga gwali naye nze nempuliramu eddoboozi ly'omusajja olwo mba ngenda tabuka nga simaze nakunoonyereza so kati ebyo byonna okukuuma oli nga tuli fine nga we are good sigenda noonyereza kitegeera sigenda buuliriza sigenda noonyereza oba engeri gy'otateekamu nnyo kati nedda kati nteekamu nali siteekamu kati mmanyi ati kati naga totogamba osobeerawo n'omuwala nga tomwana abeerawo oyo omwagala gw'oyagala gw'ossaamu alianawalitasakyo gagenda n'oleta akakomando wakiri yalita kalya badde bwa chips bwa 3 era oleeta ati yali zikulangidde yali alangira chips za 13 atisi okungamba mbuno tugoyagala era gwowa era kale era kyo kituufu kyoyogedde omutugoyagala gwowa era omuwayenza enviiri anyala yali tazisiba naye wagambye yali alina oteekamu nteekamu Sugar oyina munaye bufaayo ku kintu nnyo bulungi nnyo sebyo byagamba nati lwaki ababeera ne bakyali baba akola nabo bakyabalenzi nedda labayo ensonga lwaki Sugar simufaako nnyo kulingiriza bino ebyala mufaako ne waliwo wesitatuuka waliwo kati tasa kuba nga azze n'essimu empya ng'akutte essimu empya nintako mubuuza wagijjeewo akuta iPhone 15 sina sente zigenda gimugulya ku buno obudde kale nemba amadde njiina ngenda mugulya nga 11 wa 12 kati akutte 16 era mugambe byesimu wagijjeewo kati wagizzayo nangamba kale gwe jingulire omubuuzaako mugambe bi naye sente zino zijja wambulira amazima nedda as long as mugambe bi takisussa tube tugenda empola nze kankuletere 12 tujje nga tulinnya mpola wallahi ajja kitegeera kati olwoba otasa okumuteekera nte mu bulamu bw'atalina kubaamu katonda waba amuwadde access naye omulimu soose ereeta ssente ogimanyi ereeta ssente nze ekimanyi akola akola lumu besagala ontwale kimanyi tofaayo ofa ku kimu bebi wange nedda nfaayo bingi byenfaako naye ate sigenda waliwo bingi byesitagenda faako sigenda singa zzayo essimu eyo
kale nagamba okay kale Flama nganya okwata iPhone 15 badde bangulidde kanjizeeyo agenda kikola kubanga akwagala naye atagenda kuba akwewuunya wanadda mbawala bannajja gamba nono omusajja nga nkola nkadde tajja gamba oyina obuyinza bwonna obubuuza girlfriend wo ekintu kyotasobola kwafoldinga gye yakijje anti kati oloba omutaddeko embeera neddoloba omutaddeko embeera zambogo osanze omukazi afumbye enkoko ate omulimu tegusobola kwafoldinga nkoko gwe muli kyotya noga wayinza oba wali omusajja munafe atuliisa yeah of course it is okay kubanga nange kati nakakubuzeko ekibuuzo nze gye ntambulira tabaayo wali musajja ebibyo birala nedda kati watyanga nange sente zemuguliddemu essimu ewaliwo omukazi azimpadde ebyo bisoboka ffe tetwagala manya musajja wajojja sente ffe twagala kulaba sente naye ono omuwala nange sinamuwaza sagala mutira nte future yennyo Flama bannange ebyadda sagala mutira future yennyo nnyo kati watya butuuka ekiseera olunaku lukya ku makya nedda sagala gamba buno bakigenda baawo butuuka ku makya nga siyenza genda omuwasa yegwe kubanga kisoboka naye yegwe wano olunaku yadde agenze nga yagenze nga twayawukanye ebintu bingi nnyo byendabye neŋŋamba kati watya esegera watya takomaawo kubanga chance badde nene ey'obutakomaawo wano wewamugobedde mu nnyumba awo twekyayira awo namala nakomawo mu nyumba ng'olimu n'omuntu yansanga kati estori mbali sinagikunyumiza alungi abatulaba tulina Flama bashuga olunaku olwaleero Flama tobuuza ekiba kibe asagala buuliriza bingi paka unatuka kule vya affording sagala buuza bingi bannange sagala buuza omanyi abaganda bagamba mbuno omanye enkoko kyerya oba togenda jjire kumanyizawo enkoko nga wali enkoko empanga ngelya olingiriza nnyo enkoko kyerya biki byerya wajja eyitira eyo biki batogenda kugirya eba egenda kukulema eba egenda gaana so kati nze bankuzawe batyo omanye ennaku kati girabayo badde okimanyi nti abantu bangi mu byalo oba kale embeera gye nakulyamu ey'omukyalo oba kyakayanjigiriza bingi oba tubeera n'abazadde obeera n'omuzadde omusajja taatawo ng'agenda kusasulya school fees naye nga tagenda kuwa uniform tagenda kuwa bitabo mama oyo agenda obbireeta oba nga sikyo nga gw'omwana gwalina obyeyiya ng'olina ogenda n'olima wegulire engatto gy'oyagala ogulire ensawo gy'oyagala waba akuyambye akugulire nga tajja kugulya engatto nga tekusa nga si yeesaana kirasi nga baana bagenda kujerega kati gwe okubye wala ebyo byonna gwe olina okwegulya eyiyo gy'oyagala okitegeera so ebyo nze nabikuliramu bakati bandibadde babimbuuliza eyo nga ndi muto nti ate gwe omwana omuto atakola engatto ogijjeewo naye bandeka nga nembeera nayo azonga zinsobodde ogifuna kati ekyo najja nkikuliramu okitegeera nga ndaba abazadde omuzadde omusajja agenda kusomero n'aleeta omwana namusasula school fees yekka nekikomaawo omwana alina ebitabo alina peeni alina buli kimu ne maama si yali awo nti akola nnyo nti oba alina omulimu naye ngaomwana nti byonna abifuna okitegeera nti kati ekyo nakula nkimanyi okitegeera so kati n'omwana ne sugar watyo life gye njagala atambuliremu nti yes nange mba njagala mugulire ekisinga naye azilonga zisobola kifuna kukimuwa naye nga teyandaba kyafu siteka ku pressure mbeera sagala buuza mbeera byange nabeera bibye kasitakomawo awaka ekirungi ate era newaba sometimes olumu takomyewo waka kubanga sugar abeera waka waabwe wabazadde okitegeera temulatandika beera mwenna yes tubeera ffenna olumu ajja n'abeerako ewaka ennaku 2-3 wiiki n'agenda kubanga asomera kunkumba university agenda n'abeera eyo kati byonna byonna byayitamu eyo ku university biki simanyi eyo life ye kubeera olaba ino love kyenama olaba ebeera commitment gwe yonna yonna gy'obeera azongazo okimanyi nti njagala gundi bana balobosa obejja kiba kinakubeera mu birowoozo ye baby wange naye nze newe naakutambulirako newe naakola buli kimu nebonaakuuma newonateekako abasirikale notusaako bambega ng'osazeewo nti ogenda kunkiitingako ate omuwala abani access yo nekiitinga ku mulenzi okiteeka kuba kati fe abalenzi otambula mu kkubo nga teri muwala akugambye nti Flama nkwagadde nga newaba abadde akwagadde akisirikidde
naye ate omuwala atambula mu kkubo nga abamugamba be bangi buli omu amuyita osegeera ne bamuwa ne ku ssente nalaba abasajja b'emmotoka ne zimuyimirirako ez'amaanyi oli muwala mulungi kyemanyi mu kkubo atambula nga abasajja bamulaba oli nassente lwamu nagamba nkutwaleko nze siina mmotoka okitegeera kati aba alina kukyeteka mbweteese mumutwe eti njagala fulama nva wano ngenda wa fulama wange ebyatombuulira okitegeera oba onyimirizaako emmotoka yo oba ompadde esente zo nze oluva wano ngenda wa fulama so ekyo kirina okubeera naye ogamba buno weeteeka ku pressure abanange oba ogenda kadduwa manga tonatuuka okitegeera wategeera assignment oba ogenda kadduwa manga tonatuuka naawe jjukira oba olina obulamu obw'okulivinga nawe oba olina okwambalako obulungi nawe oba olina obunywa obulungi oba olina obeerako obulungi so si kuteeka byonna mu mukazi okitegeera kati newe obadde kale yesu osooka affordingako ebimu kubanga omuwala oba osazeewo okubeera naye 100% gwagenda okuba nga buli kimu ekimukolera naye kati wema asobola okuaffordingako 50 nga naye asobola okuaffordingako 30 eyo 80 20 ejja kujja 20 agijje waagijje yamanyi kubanga tiwena gaa byona banandiredingireete omanyi ngenda kaddo bona omuwala ddala mutuufu omwagala byaddala ekintu mugenda kinyweza ddi musibe empeta kyetagamuko obudde kyetagamuko obudde ate era ne ssente babasondere buzitto kati kambuzeemu mwe gwe banyange ekyo kya kisiru ate kizya yes ogenda tusondera omundi omusoka tegigira tegikolebwa muntu omu ekyo kirungi nnyo naye omanyi lwaki okusondera ennyo nga toyinaamu kibi ati wona afunamu obutakkanya n'omukazi ng'abikulangira bajja kuba bali babiyingiramu abantu sente zaffe mwana omukazi waffe mukwate bulungi afuuka na mukazi waabwe wetegekera future ono yetegekera okukyawa okitege nedda sigamba oba tukyawa naye wobanga tolinamu ssente wena omusajja njagala kanene okawulirize bulungi wena omusajja yenna ali eyo nga ondaba oba omuvubuka yenna ali eyo nga ondaba bannange okusondera yese embaga okusondera itsoke kiba fine okusondera kubanga buli mba musondera naye tokkiriza okusondera nte nnyo ekisusse at least kola connection z'abakyalibo omanye nti nina emikwano egiyinamu okitegeera oleme kubeera munaku nnyo nnyo ekisusse obwo tebuba bunaku nedda omanyi gwe waliwo abantu abakola embaga nga kuviya ddala ku buli kimu bagenda kumusondera kisondera okitegeera kola at least embaga ogambe nti nno bino bajja kunte bino entebe mutimbi mere byonna famous ojjana eno kubomo furniture omukyala nakuwa ebintu nogenda nogamba agenda kumpa ebintu ebyo naye okimanyi nti no naye wanaaba ayogera mu bantu tagenda gamba mbu nabiguzi era naye kino njagala kyogere nga sina gwe ntiridde nti oba ki oba ki n'oyo omuntu anaakwambaza ng'akwambaliza bwereere wonaamunyiiza ate era newonaamunyizaamuko newonaamunyiizaamuko kati bamufunye obutakkanya ajagamba ajagenda ku TikTok agambe kano kamanyira biki namala okakole musajja w'amaanyi namala okakolera embaga kati kali waneeno kamanyira kale wali oyina ki wajja nawalo nga tolina n'ekimu kyoli nojja waneeno nonneegayirira nga wenna twakusondera n'omukazi olwo balangira okitegeera yakyala ewo obwo muyisemu amaaso kale n'omukazi twamunona oyo ffe twamunona abanamukazi wammwe nti olwo bafuuse wa mukazi wa community mukazi waffe tebagamba nti mukazi wa fulama baga mukazi waffe amiina oyanjira omuwala oyo omukolere buli kyoyagala nga ssente zize amiina kuba bannaye omuwala omwagala at least bamuwa emirimu at least banyambeko buyambi naye tebakukwatira nedda si kyonna ti ate bajje taliko okugamba nti ate budgeti yiino ya ssente mmeka ya miliyoni 600 kyekikoleddwawo nti tewaali zonna ndaga ati sogani ku budget ya miliyoni 600 kuliko miliyoni 4 mulete ebibiri akitegeera miliyoni 4 ebibiri mubireete
munsondereko ebiri ebina bikoze ekibyo bino webiri nigwe omanyi okuvira ddala from scratch bayamba muntu okitegeera ye balinange mukama agenda akuveemu embaga eggwe babagobe mu nnyumba ondowooza olaba twabagamba kala tisi watugambye tukusonderamu lumu rent ogenda okunona omukazi okitegeera onotakingayo time omukyala wabanga akwagala ajja kulinda ajja kulinda mwana muto ndi muto lwaki tupapa lwaki tukola abantu abakulu bye bakoze mubaddewo mutya era nga we nagambye wali nti eba commitment kubanga sugar okiwulira ku mutima sugar oyo gula bamugambye ebigambo bani waliwo nze ngambye batiktoka bayingira mu box bwa sugar mbannange nkutidde ante wali baneno banabalabe nayagalako ebyedda namagalako mundi gumu nemugoba biki agenda wali nga asindika voice note ati nga umanyi kati osobola okwagala omuwala atugamba omujje ku tiktok ate mu meeting anga ogenda mu meeting anga teguggwa nga mubi tutomedde abawala ababigwe kyaki bakiganye aba ali mu filter kati njagala buli tiktok ali eyo akategeere bo kimanyi bakategedde buli tiktok ali eyo atomeddeko ku muwala wa filter ngo meetings omuwala nga golooza nga mufuuta birala n'omutuukako nga muwala mubi nze naletinga waliwo omuwala gwe yali ava eyo wa bayitayo batya Namugongo omuwala ajja mu inbox yange yali nga commentinga comments ennungi ngenda mu comment section ndaba omuwala nemerako biki olayi nga omuwala alayika bulungi mu filter nga olabya ddala guggwa munange nga nkwana muwala simu meeting angako this is my first time okwagala okumu meetinga omuwala ajja muganda wange nga muwala mubi ng'ekiwala kibi ng'ekiwala kikyafu kati nowa bode yamuleeta we yalaba nga nza mu meeting yaseka kyeka naye yakimanya kati meeting ze muwala wa tiktok era kati natuka ekiseera nze nno ndeeti nze nno ku bawala ba tiktok naabo natuka n'ekiseera nenfuna akafo nga kali waggulu fulo nga 3 kali awo ku masitowa nga nkubira essimu nenkugamba tumiitinge wano nze nenzira akafo kange waggulu nesoka nenkulaba woba nga tomalaayo simu njijjako okitegeera walayi nali nkoyo okumiitinga obunzaali ngomiitinga ekinyanyanyanya nga kingi walayi ngaomwana nga siwafaanana nga different ngaomwana ata entambula esooka nga entambula nga bibi zero tayinaawo ng'alabika bubi nga just kyalinga nga kyayina nyashi kubanga nyashi tekira kuba mu filter yeetera kubanga akabina kwe kaliririko naye nga face si yeeyo bannange nga kikiggwa nga mubi nnyo okitegeera so abawala we batyo mbatomedde kati mu kubatomera ne bagamba sugar ebigambo oyo yankolako nange yankwanako naleeta n'obujulizi nga ddala fulama yoyo yennyini ye yakwana okitegeera kati waliwo n'omuwala eyankwata akavidiyo nga ndi waka omuwala yali mubi ebyaddala naye yali yeetegedde nti ngenda mumugoba yajja ewaka era namujja ku tiktok deeti mugikolera waka first meet up naloba naye njagala kulya naye njagala kulya kati musajja wattu yewe muluma agenda nga yerowooza ku tiktok kajuka namunswalya ku nswaza ogenda otunawe bati nga leero no sinaawo shuwa naye wano waliwo obadde bunsindikira mu message kati ng'ogendakatulabo bamusobola okujja kati munange osanga naye yayagala dda flama asindikidde message misinde naba balina programu agikansolinga ngagamba oli luddawa nti ndi nansanasyo waka transport wuwe buli kimu misinde paka waka
katogina omuntu wako byadda katafudde nayo ngenda wa fulama wa tafuddeyo yazze wa fulama agenda kunzi to bajja kunsalako mutwe tafaayo yazze buzi okitegeera so abaana naye batyomba meetings kati olumu waliwo omuwala era kyekyannemesa okuddamu okuleeta abawala ewaka waliwo omuwala gwe naleetako ewaka nga muwala yali mubi ebyaddala nemutuukako nenema n'okuyimirira oba okitegedde kyengezaako okugamba lindako yali mubi n'atuuka ku eyo levo eyejjamu n'engoye ne sitayima njogera amazima yajjamu engoye nga gwa mugambi azijjamu nedda namugjamu nze kennyini nga kale atisi kale kandawo batomanya munda wanaasikiriza agenda otutuuka munda ng'ate badde agenda edda teguggwera oba singa kale yaliseemu engoye kubanga wano mu kumwambula engoye nali atisi nyinako kapetayiti Tabalekerawo wezi pera ne sugar. Noga kangezeeko. Yatadde mu transport yere. Transport uwe. Ate olaba nabawala ababi bambi wabajja tajja ngalonsa. Bambi baba nanti chokola ababi bafumba nnyo. Aire pesa. Naletayo kawo ku bintu biki kati nali ndi mu kinaabiro walayi nagwa nga ngenda kumwebakako nti nengwa nengenda mu kinaabiro awo nenefuula naabako biki kati najjayo essimu waati nagwa mu kamera ekyanyamba akasimu ke yali ayina buno obusimu nga waba otandise okurekodinga kakaaba ekitulu kati mukwata akavidiyo waati akasimu kakaaba n'omukwata nemugamba sooka ompeko essimu kibyo badde recording bwe badde mistake just badde ina kyengezesa nimugamba ogezesa ate okwata nze kuluma ate awo ne zivaako bubujuka nali simuwagadde nemugamba fuluma tambula ove wano cheke ebintu byaggoba bantu kati nga sagala ati baneiba bamanye kuba ekikazi kyali kibi nga banaki abajagamba oyo adde aleese ki kino kati ate nga nyina okumukakanya agende wabweru nga tayomba baneiba baleme kakasa afuluma agenda kulaba leero mu interview era ajja kundaba kati era y'omuwala y'omu kwaba abasindikiranga sugar ebintu segeera nga bamugamba naliko ne wafulama rumi etefaana weeti bulungi nnyo nagamba nno gomulaba wanene ali wanatagalira wanene amaze akwata akavidiyo ke bulungi nnyo ate kajjukira omuwala aba ne access ekwata akavidiyo ekisooka kati fe abasajja wetuwavinga sex ne tukoowa twebaka kate yo omuwala sometimes aba tannabakola ki kukoowa nnyo okitegera kati gojja kuddaawo omusajja ati ovudde eri weebase digi abaina kyakoze naye yetakoowa aba excited akwata akavidiyo bulungi nnyo oli wali musajja ati olobya akaposting ng'ogudde eri aveewo agende gwe tomanyi otuuka eri weekozaakoza weeyita omusajja akwabye okitegera so abawala bwe batyo mbayina bangi nnyo era mbafunyeeko nga bangi ne basindikira sugar ebintu nange olwo abansindikira ebibye ng'oli akulaga pasti we ng'agamba namudeetingako wenti ne wenti nange kati gwakazi kati balina eŋŋombo ku bunene obudde gye batera okukozesa ku tiktok mbusimanyi balina kagamba kati okukozesa kaluyaaye mbusumanya bazunga n'enkete ze twamala edda n'enkete fe twazimala dda fe twazikuba dda nkete bakiyita bankete kati omusajja akyakabe abimanyi masaka ate muyaaye owulidde mike yayogera ku nkebete okitegeera munaaye so tutomera abawala we batyo ate ne batutya relationships zaffe so buli tiktok alina ali eyo naawe ayagala ofuuka tiktoka ebintu byokola ku bunene obudde abawala booleeta ku buno obudde boozannyisa boobeera nabo one day in future ng'olina kyofuuse bonna bagenda kuvaayo bajja vaayo tewali muntu asobola kusirika ng'alaba omuntu gwe yayagalako eyamugoba afuuse owakabi ye n'asirika kiba kikuluma ku mutima ng'olaba omusajja gwe waleka nga atayina ate kati afuuse top si bonna naye nga basinga enamba esinga asofuuka top nga gwafuuka topes anti we wali obuzibu nga gwoli w'amaanyi nosinga kati awe wali obuzibu naye era nawe wadde wafuuka bw'amaanyi mu mboozi zo
nange era bweyagala onteekemu kozi nange mbafuusa ow'amaanyi mbuba kumanye nti nno biki nedda ow'amaanyi wofuuka ow'amaanyi naawe era ogenda oyogerako abo boolaba ab'amaanyi naye nga nabo bayo n'abala boyiseemu nabo mu bulamu n'olwokuba tebamanyikiddwa nnyo oba obamu babi oba obamu baafa oba biki toboogerako era olondayokko nasoma ne gundi naye nga bonna be wasoma nabo oyo si oba wasome naye yekka oyinza okuba wasoma naye nno na mupiffo naye olw'okuba ono yafuuse eno sita ogamba oli muwala ogi wange nasoma ne bagundi naye wasanga atunda obutunda toyinzaga nti ogi wange ffenna batukubira amasimu wano eno era nange nsevingamu ono yamuvinga ono twamala okusoma njamwetaaga ono dokita no wamanya ayinza okumpa akalango ka denti ono alina oguduka gwa furniture mwetaaga ajja kumpa akalango naye wabawo n'oli agamba nze nagundi nasoma naawe n'otunula ka profile picture ke n'ogamba oli mukyalo ono nedda bambi nomugamba nze siyenze bambi sekumanyi gwe sekumanyi sekulabangako waliwo olabamu abasanga mu tawuni eyo ng'olaba muyiribi nnyo n'akuyita n'omujjukira n'otambulirawo omusajja nga yetise emigugu noganake sajja tandabisa agende mumuleke ayitewo fulaba bakuyita noga oyo faani muleke kasoma fenna naye ng'omutegedde nze nasomerako nakasekeezi antieko gamba mulala sisobola naawe zesobola kubanga nasomera eyo anfaanana bayire bamuŋŋamba nnyo oyo gayi anfaanana bufaananyi bamufaananya bamuŋŋamba oyo gayi owenakaseke naye siyenze ompadde chips mpitirivu olunaku olwale nkuyinzako ebintu nga mukaaga bukyannatudde wano so wekityo wekirimu naye abawala we batyo babaayo n'abasajja we batyo babaayo so kati woba ogenda datinga omuntu yenayina ku TikTok ng'osazeewo teeka relationship yo ku TikTok mu kamera olina okumanya ebintu bino wammanga ekisooka abantu bagenda kwogera ebituufu n'ebitali bituufu tewali agenda kusanyuka nga laba gwe relationship yo eri fit nga teye bigaana naye nga naffe tupretendinga sometimes nja kujja nkole ne sugar video ku TikTok nga ndagamunyi zaffe tewali muntu yenna agenda kusanyuka ng'alaba opostinga omwagalwawo ku TikTok nga nte ye ebibye bitambula bubi okitegeera kyokka ate nga mwerabira nti ffe ngenda kupostinga sugar ku TikTok mala okugjako kamera we nti tudde eri tukaabe sometimes nga temuyina kyakulya okitegeera nga waliwo kale obuzibu bwonna yinza okuba nga sina kyakulya kyokka nga waliwo obuzibu naye nga live wagituddemu nasooka aseka ne tuseka bulungi nnyo kati nolaba ffe we can pretend era mukama yannyamba nenfuna oyo omwana nti naye amanyi midiya nti midiya tokaabirako nnyo bizibu byo okitegeera jangu kola video yo smilinga sako caption ngeri fit yako kamera kaaba okitegeera ate era baba waliwo era video najogenda okukola sangula amaziga wekube ka makeup nirabika bulungi wekola video ogipostinga etambula oddemu okaabe wekito wekiri tulivinga obwo obulamu we bati kati oliye wakulaba walaba video ya sugar nga laba flama bane bana abana no kapo y'abaana abaana kumbe n'ebyennaku tubirina tugenda biteekayo mupostinga ebyo mwagala ffe tulabe tulinayo ko video nga naffe ssebo tulwana nga tuyomba ne twenyigiramuko wiiki awo buli omu nga talina omu ayagala nakwogera na munne wiiki neggwako tetugenda kubipostinga naye nga tusigala tupostinga video ze twakwatedde ez'essanyu bana eno video yabunye emiwabu buli omu agipostinga eyo video okitegeera so yes essanyu liba abanange Flama oyina emboozi enyuma nnyo ekisusse okufa obufi mubeereyo nammwe ne mukaaba nga ffenno eno tulowooza muli basanyufu ewa munaye nga ate bizibu mu nnyo ya nga bikaabya mubuyitamu bute twetegeera kyekisooka sugar yantegeera nemutegeera kyengezako tegeeza nti newaba tafunye kikyayagala kufuna
akimanyi nti essanyu amazzi mu mmotoka tulekeeko okitegeera nti at least essanyu akimanyi ewaka libaawo kyekisooka. Musanyuka mutya? Essanyu lingi, essanyu lijja mu ngeri nyingi ate mmwe mwewa essanyu. Essanyu lyaffe ffe tuli ewa. Temulinda kumala funamu. Ffe tubeera ewaka esooka Sugar waba alina akamusesa taseka yekka. Aseka naawe. Ya afuba nnyo okulaba nga tisi tetuwubaala. Mu mboozi ze ery'essanyu mbaamu nange ebyange muteekamu. Okitegeera so ffe twewa essanyu lyaffe. Osanga ewaka awo nga tukuba omuziki gwaffe nga tuli mu kuzina. Nga tuleekaana. Mwako embeere. Nga tuli fine. Waawo tesinga tuba tulina ssente so kwetusako bwe kyetwagala tetusobola naye kale atisa akatono ke tuba nako tukasanyukiramu. Okitegeera wallahi n'abeera nga yonna yonna gy'abeera aba ayagala kudda waka sisinkana. Okitegeera nga laba alina kyamisinga misinga vibe yange misinga vibe ye so ekyo ekiri mwana naye nga sigamba no baffe tusinga okubeera abali organized tuffe tusinga okuplanningira kapo yaffe. Naffe ebimu bisoba ne twebuuza ku bakulu. Tulina abantu betu kati olaba mami wa wano oyo omukyala twamweteranga nnyo wano emisango gyaffe. Amutulano ne mugitebe nga tumukuba ebizibu buli kaseera tumunyonyola kino kiganye kino nengera yaba ababuulirira minakola we muti teri kyangu era ne Sugar we yankyawa we naleta ebimuli byange n'adugwa sonye ezo video waziraba nete ebimuli nga nze omwetona twajja wano mami yamukubira essimu n'amugamba jangu okitegeera yamulimbalimba awo n'omuwa ebimuli n'abigaana nemuwa ebimuli n'abigaana mami yamuleeta wano nembimuwa ebimuli n'abigaana by the way Sugar kyoggaana ebimuli kyannuma era tekirinva ku mutwe waawo buli omu kati buli kimu kiri fine buli omu yasonyiwa munne naye ekintu kyoggaana ebimuli kale naaba nga kyali kinene n'obutateekamu nnyo nakikola nga nkijja ku mutima naye sigabangako ku kimuli kyokka ate munnange ekimu kyange kye nasooka okugaba ne bakigaana bakisuula wansi awo wennyini nakikasukeeri yansanga n'omuwala ewaka emboozi nagikunyumiza naye gagikunyumiza nonga amaaso kenja nindako tewagiwulyako emboozi kati naye tomuwala ewaka nga kiki omuzimu nga gukukutte gutya era nange simanyi banaye kikyandiko nategudika nina naiti zenkola mu bbaala ku lw'omukaga n'olwokusatu just nkola promotion mbalanga I do advertisement kati nali ndi eyo mu night yaffe nekyali wange tuvaayo nga omanyi ebya night olabye ka baby kikakulemeddeko teyaliiwo yadde nga alina gy'alaze eyo bikiki ntwala mukazi waka tutuuka waka nsula n'omukazi nsula ne baby wa nsula n'ekikazi kakiyita ekikazi kwa kyandetera ebizibu bannange olunaku olwosirulerabire ekikazi ekyo bakyakirabisira abalenzi bannayo olemwa nga tuze mazima ebbanga lyonna nali mbadde ne Sugar nali siretanko muwala waka oyo ye yasooka kyokera bamukwatirawo ndeeta omuwala tuva mu bbaala twebaka nera obimanyire ebikolo gikolebwa bikimu kikolebwa sawa ziba ziwera sawa nga 5 ez'emisana tukajjukira nze nali sisulangako na muwala yenna gwe simanyi nga mulonze bulonzi ne betulondalonda mu kkubo n'amala obwo obudde nga tanagenda waabwe kizibu naye nga wali obikola nali mbikozeeko sijyalimba jukirambira nnyo mu bbaala nedda naye nali nga sinaba kukwana Sugar nga ofunayo akakiiki awo mu bbaala abasinga babikola naye okyemanyi abikola ama tobikola nko oyo paka nakati ne wamusanga awo ku katale yagenda naye talinda bya night kakati mnayi nga bwe gyali emize gyange ku luno ndeeta ataleeteka sawa zituka 5 mwana tanagenda Sugar teyaliiwo programu ya Sugar ebyaddala teyali yakuddako olwo olunaku naye nga omanyi nti ekitunga kyakujja kyakubaawo kibaawo kati munaye Sugar ajja asooka nakuba essimu yange nesitamukwata
ate omwana soka ne mulimba nga muto wali wakana mulimba nti ne Sugar tukola ki content omuwala okumanya yali abamanyi n'okubamanya yali fani kajukanze abaana basobola okubeera mu night zaffe baba ku TikTok bebasinga okujja mu night zaffe bona baba bakumanyi kati kola omajja mwaka wani nga akana akolako bambi kizibu kukaleka neneegaana Sugar nemugamba ize Sugar ayina bbaawe nze nange ndi single just tukola content kati abasajja be batwegaana nga bagenze eyo kakati munanga akola nako kali kanjagala yagala dda kagamba soka tugende waka nenga nengoye za Sugar waka zakola ki zaaliwo ne mulimba just tuzikolera mu content bichichi ero lumalanga agenda mbandi yao Sugar soka nakuba essimu gwasoka akawa nekajira kamba atenga kubira mugamba ati achaka ali kumbuza program ya shooting tugenda shooting video zaffe Mr. Mkwata kumbe chaka lozalia ngamba ajja opala ino kwata buli simu kati mbandi yao nindo wulira omuntu akonko na ku mulyango kati omwala naisagala mwala onakoleshi amanye kikigenda mu maaso bateyagala mutiisa nenga ate nange ntyo okugulawo wali kubanga nakimanya wenzugulawo Sugar ajja kuyingira buyingize mu nyumba kubanga wali ajja wayagala wagenda kati nali nkyali awo nkyabirowooza kumbe ono omuwala yawulidde mu kuwulira yansooka ansooka okuzuukuka kati mu kuzuukuka ayimirira wansi agulawo kateni mu kugula kateni ng'amaaso gakuba ku Sugar ng'ali ku luggi waati alinda ani agulawo kakati munange kati olinga omanyi bunene obuwala bwe tuba tulonze mu mabaala sometimes kaba kagala kalageti nako weekali ko tekagulawo oluggi mu kugulawo oluggi Sugar yali akamanyi wanja nali nakagambako dda okitege nali nakanyumizako dda ku ebyo byonna kale kaali kaŋŋambako kakawala nti twedeetingemukko nga sinakulaba Sugar nsooka neŋŋaana kati Sugar yali abimanyi byonna nga nabimunyumiza just in case naye nenkavuma mbu kabiisa akaagala era eno njagala nkibawo eno trick kasita owulira boyfriend wo ng'agamba bwe akakawala kabi makawala so akadeti nga si kirasi yangu manya kayagala okitegeera tolimbya omusajja wabanga alina omuwala gwayagala amwevumya buli womubuuzaako ng'agamba nze ndeeti ng'akoyeza eyo si kirasi yange naye nga wadde eri naawe akugamba si yegwe kirasi ye kati kabeera kazannyo we kati aba baplayinga okitegeera kati nange wekitowe kyali Sugar agenda olaba omuwala bujjo gwe mugamba nti gwe sitasobola ku datinga nako yadde atalina kirasi yange yadde ate gwasanga mu nnyumba bambi kyamuluma teyayogera omwana gwolaba era natti obukakamu bwa Sugar teyayomba yadde okwogera ekigambo yantunuulirawo ati n'akaaba n'atambula n'agenda kati jjukira naye sagala kuteekawo mbeera baneiba balabe nti waliwo ekigenda mu maaso manyi nze njagala nnyo okuba ewantu nga bantu bamba respect yange nga bagamba yofulama nsooka nendekako ekimu nekigenda then I explain later nenga sireseewate drama ku mizigo gy'omusajja nibagamba ekiri eno omwana akwata akavidiyo awo ng'oddukawo weegayirira ngendo we bakuba nsooka nemuleka n'afuluma n'agenda kati bwe yagenda weyagenda nambulokinga ng'agenze kati ono yasigala wano yasigala mbuuza kati ŋŋamba kati abadde anoonya ekiwano nemugamba nakugamba tukola ne Sugar ki content nensigala ngira mwegaana nemugamba kati wabanga agenze singa abadde mukazi wange yandisigaddewo n'alwana gulaba alwanyi era agenze bugenzi gulaba byayombye kati okuba nti omutima gwali tegukyandimu ng'obedde ndowooza kati omukazi ansanze agenze ngenda munyonyola ntya ono nemugamba manyi nfunyemu program biki genda ono ng'atambula agenda ekyanyamba naye teyawondera nnyo kwogera bingi bwe yagenda nga nze nkubira Sugar ng'essimu ya Sugar yali ebaddeko ng'egamba bize ng'olwo yanteese dda mu kibulooka nga yanyizeeyo dda
kati nkubira ku bakyali abamuli okumpi awo abatera omubeera okumpi nga bonna bagamba tebannamuwulizaako kati wekakasiza nti kati ebintu biri serious olunaku lwalirwa nga wakisewo ennaku 2 nali walayi nali nga tekimbeerangako kumala ennaku 2 nga sina kwogera na shuga nga tekisoboka bannange nakaaba kati ngenze ku TikTok boy nga omanyi kati bulamu bwa TikTok ebitubeera byankukutu ebitute ku media kajuka nalaba nga omukazi aganya okukola ki okumpa access okwogera naye jukira blocking nze so akwogera naye bakyali be bonna buli omu aganya okwogera nange ngamba kati kagende ku TikTok kubanga ku TikTok yali nga ndaba akyamfollowing nga tanakuzijjako follow nenkola video nga nkaaba nga omanyi abaana ba TikTok ne baloka batako dukumamu twakugamba wedding tears ye kati olwo kyali wange nanyumizaako nangamba kati omanyi kyogenda okukola salako enviiri kati pati yokusalako enviiri awo wejjira nsalako enviiri mala okusalako enviiri ne ku TikTok omukazi ate namblocking nali nsazeeko enviiri nga njagala kulaga mukazi nti ate sineetonze ye teyalinda nakumanya lwaki nsazeeko enviiri yamblockinga bublockizi ku TikTok nasooka namblockinga maawo okukola olunaku naye yamala leeta nanzijayo kati yamufeka account nga ina account akala kayina naye nga nkamanyi naye nga mwene nene yali amaze okunteekayo kati wayitawo ennaku awo kyali wange omala ngamba kati manyi kyogenda okukola leeta ebimuli ajja kukusonyiwa nkubira mami waawe mami bumukubira nga omanyi nyamba buyambi omukazi yogerako naye ajje bambi amukubira ajja leeta ebimuli okweta ebimuli ate bansonyiwa ekimuli ebintu ate byasajjuka busajjusi omukazi yali nayongera ddala okutabuka teyansonyiwa okitegeera ebbanga liyitawo waliwo akakazi kembadde mposting emabega kawo sonyiwa obadde okalaba kati oyo nno omwala nno yali mulaavu zone egira story zange bana ebyasukkako nkola amawa ayogera ebyaddala wanakula bino byonna ogenda njabyejusa kirabika oyo omwala gwe mbadde mposinga ennaku nga 3 emabega kyemmanyi kubanga nesuga twakaddiŋŋana oyo omwala mbadde muposting emabega kawo nga ndagaye bebi wange kale oyo omwala ebyaddala nalaba bulabi nga ndaba asobola okugira nga akizannyawo okitegeera lwakuba nte nakola ensobi nemukuwa nemugamba nti mwagala kati mukazi walya tewalya nalya kati mukazi wattu kati bwoba walya kiki kyosuubira n'omukazi oyo mukakasa nti kati ebyaddala tweyagala kumala kulya bambi kati nakakasa nti kakyaka fulama kati ebbaawa kati awo waliira wali ogamba nti kati kituuse ku kisembayo shuga alabika agenda nali nawanika nga nkimanyi shuga tagenda kudda kubanga yajjako ko newaka vidiyo yasembayo nga namugoba yajja waka nemugoba kale nga mpulira ne baneiba banteekamu ekintu ne bakyali bange bagamba oyo omuwala kati agenda kukomawo just kola revenge takwagala jukira naye wamukiitingako mulekerawo ku advise nga baagalana okitegeera mwana mugenda fiiza bannammwe abantu abatuufu ate ne Miki alina live gye yakola awo nga nsazeeko enviiri awo nankoleera live awo era naye yakyogera kati kavidiyo abaana bali bakansharinga nali saakalaba nzaako eyo paati ng'ayogera ebyo okitegeera yaŋŋamba nagamba olaba fulama Miki nagamba oyo omusajja oyo girlfriend woyo wona mwetondera nakusonyiwa nakomawo tagenda kukomawo mbuno nga oli shuga gwali omanyi agenda kukomawo nga shuga omulala shuga ajje ng'akimanyi nti azze kukola revenge akukiitingako naye wakola amala agende kati ekyo ekintu ekyo kyaba kyali ki ne kati badde ekikyandimu era mbeera mulaba wenti nga oli mafiya gwe wazze ku revenge gwe era yes
banchi manyize muli mutima mwekiri era obudde bonna olaba video nayo neraga nti twawukanye ne Sugar oyo bolowooza nze nkiwulira muli ekisoboka ngenda kwogerako naye ambuulira amazima era ojja kuboŋŋamba akitegeera kati oyo omuwala oyo Wisdom bamuyita Wisdom nogwe mbadde ndeetinga emabegakaawo nengamba omanyi ekiriwo kati abasajja muzzaawo mangu kyobulanze omusajja gwagenda simwebalirako mbw ajja kudda banguwa okufuna ate neyaliwo labayo neyaliwo gwe nalinga bati no bagwe bagenda okuza ku Sugar naye twakitamu eyo process awo nga negayirira nnyo omukazi kati nagamba omukazi engeri omugayirira kino kisusse ye nankyawa nkutadde oyo naye kati awo wakyayira Sugar wazzaawo bameka babiri nazizaawo ono Wisdom gwe mbadde nzizaawo kati ono ye yakugambye engeri gye wegayiriramu oli nkitadde n'akita nedda oli yaliwo kuva dda kati wulira nze naye kati njagala kino nkibagambe nze simanyi oba nze buli lwe njagala omuntu sometimes ntera okubeera ne ka backup omanyi lwaki mba ne backup nedda kankugambe kineno omanyi lwaki mba ne backup nedda nze nganze okusinziira ku nze okusinziira ku kye bankola nayagalako ko omuwala nze naliko ko mu depression yali egenda okummalawo omuwala yankyawa nga sinani kimu kyemukoze nga tankwatidde mu bwenzi nga basiga nti oba ngambye nti oba muwe ssente neŋŋaana naye nankyawa bukyayi ng'afunye gaya nsinga gayi ng'alinamu ssente oyinza okufa nawulira nga nfa kalidde ngamba omwana oyo wallahi nga nnina omuwala logwa nga n'abawala yesimba laba abalala naye nga sibaagala nga yeka gwe njagala kati yankyusa natukesera neŋŋamba nedda kati ekiba kibe mwana ebintu tebiriiyo nga ndaba ne laavu yaddala teriiyo kati mukufuna Sugar nalinayo ka backup akalala naye nakakyawa Sugar tafaayo nakakyawa kati akakawala ke nali ngenda okuzzaawo Sugar ng'agenze neŋŋamba oba nzeewo ono ate naye nankyawa nga laba negayirira nnyo mba omukazi kati kwe kufuna Wisdom ono gwe mbadde mpostinga kati Wisdom oyo ajja atya nali wako eyo ng'ebyaddala Sugar ndaba nk'oyo mwesibako ng'esooka bamugamba ebigambo bingi abaana ndaba bakola video oba osikolinga bwoti okola kividiyo yakikoledde tikitoka munno bannange ng'akusabula ng'aleeta obujulizi bonna obulaga nti naawe Fulama toli mwangu oli mwenzi njukesa ningamba kati omanyi ono omuwala kati takyasobola kudda esooka yali yakatandikayo tiktok tagimanyi nnyo ne bamuvugisaawo ningamba ono kamumuleka agende nenfuna Wisdom kati Wisdom ono omuwala yali alinako okusannyalaza emabegako abajjukira ono omuwala eyafa oba yekkama ono omuwala Kamabbe nedda ono yafa gwe bazika ye Masaka Luka ye yali tripa oyo kati oyo ogundi yali mukwano nnyo gwe yali best friend we oyo Wisdom kati ngenda okukalaba akola nga ndaba kalungimu biki kati nkakwana kagaana ogwasooka nziramu kakwana okubiri nga Sugar agenze kati nga okukalaba nti singa okubanga Sugar teyaliiwo nali nyina muwala gwe nali mpostinga omulala kati wano mukupostinga nti Sugar nkyaye nkakwana kakkiriza ate mukukkiriza kaŋŋamba naye simanyi biki nkwesiga ate ne mugangenda nakupostinga no ku TikTok yange kati kalaba nga kintu kinene kubanga baali bafaani bange nga balaba ngenda ku akawunti ya Fulama nga nalaba takikakasa ninga kati nze ngenda kuwa essanyaze nga sinnalya by then mupostinga video eyasooka comments nga ziri kuli ye teyafa ku comments oba zimuvuma oba biki ye yalaba bulabi nkasa mutaddeyo ninagera nakyusa DP ye ate era ne kati bayira nze akyaliyo akyandeseeyo baalinda ki ebyagamba amazima wamubuulira amazima namugambye mukazi wange yakomye ogenda namugambye ebyaddala nga tuze mazima nze lavuyo mbadde nkakankake kati gwamasa okulabe namugambye eki ebyaddala lavuyo nabadde nkakabukasi nga nkikakabukasi nga sikifiiringa ate kale nze basagala kubeerawo mbunno mbere n'abawala 3 4 mbu bonna mbere nga mbaagala mbajagala mbeereko n'omuntu omu gwe njagala
wali video sinaba zijjayo gye ziri ojja zirabaawo naye njagala kuzeeyongeza okitegeera so nagenza okulaba nga tuze mazima oyo aha oyo kyokka mulungi bitya nengamba omanyi ono omuwala kansoke ngira nteekayo oyo nengendako ewuwe yagaana okujja ewange omanyi omwana teyajjako wange ayinza okuba yatya ndowooza nga alaba Chaka Sugar bayinza okumusangayo oba emiggo giyinza obuvugira teyajja waka nze yagenda ewuwe kati mu kugenda ewuwe munaye nentuuka ewaka nga ndaba sente waka we ekolaki eri ndaba ruumu ye enyirira erabika bulungi yo negamba kati ono kazeewo nembeera naye awo wiiki emu kati ndowooza ebadde wiiki emu kati yatandikira wano video nenkola video wanino nga ndaga oba mwanjulayo oba yali eriwa wano kati wano nemupostingawo katini wano kati wano mba ntandise wano nemuteekayo wano mba nsumuludde nenyoka muteekayo nenyoka muwamu esanyalaze awo mukazi wattu kati onaani jasa kukali kalango twaliwa twatulanga ntebe aliwa oli kati oli yalaba video nti Sugar ekimuli kyewaleetera Sugar I'm sorry Sugar nemukolera ekimuli ekyo omukazi n'atansonyiwa kati wano nali kimuleetera wano waddako nali nkire akuba video wazigenzeemu batya wanyizeewo manjaga wawana kati wano we yakigaanira awo yakigaana ekimuli kyange awo newabulazage fulama ngenda ebibyo tebiggwayo ebyaddala bannange ononga drama muyitirivu wagweri mutakani nazirika nozirika nze gulaba ekimuli nakitereka naye wakuba tekikala era gayi yakola ekyo ekimuli nkwebaza kimpa memory gyekiki kyali ewaka tekikala kyagaana okukala kale kikala naye kiwotoka buwotosi tekifambo kife nnyo era weekiri n'akagambo kwe kali I'm sorry Sugar yenze niwaka nagisangayo nanga nali manye ekimuli wakyo kyayo gasobola ekimuli kyange kibeerewaawo ndikinyumyako ndikiwaako n'abaana bange nembagamba mami wamwe omulaba ssebo namwegayirya n'agaana oyagala Sugar ebituufu Sugar ye mwagala bambi mwagala kyovanga nasazeewo nengamba ono omuwala agende Sugar asigaleho kati muddamu mutya yakubira anti kasalabi nga mpositinza omuwala omulala naye omusajja bagenda munsi kati kwe kujja ewaka nange nemugoba awo namugobedde kati nakola n'ekirala notekako sorry namukadde anti jukira kati naye ntuze essanga mwetamiddwa kati waliwo ogunnya gwe yali tayagala nga tayagala muyita mbu mukadde ng'ekinya kimunyiiza nnyo nga tubeera waka nemugaa naye gwe ng'okaddiwa nga tabyagala kati nensalawo mutuume kinnamukadde kati ate namukadde abaana ne balyagala ne likwatayo kati mukwatayo nengamba wano wesiiva kankutuume ekinya kinnamukadde ojja kundaba nengera nenkola ebimu nga kuliko amusoli namukadde naye abaana abobulenzi so byebyo mami barakallahu fikum abaana abobulenzi barakallahu fikum bannaye gyebaleko kale nawe gyebaleko emirimu gyotuusaako engalo gyebale kale nawe gyebaleko kati wisdom ali mu mbeera ki kyemanyi waali wonna ali mu mbeera mbi kyenyinza okugamba namukubidde n'amasimu ozolooza nkulimu namukubidde amasimu takwata yaganye okunkwata nenimba nenjagala mulimbe oba njagale mugambe nti nkuwa ddiiru kwata essimu nga sinjagala mugambe omanyi mwana nsonyiwa kyakyaga kwata amasimu gange kankulageko waniino aliwa wisdom uno wano namukubidde yesterday wona nga takwata olwonga omugamba njagala mugamba mwana ebyaddala nkimanyi kyoyitamu kibi naye guma
ojja kufuna omusajja akwagala. That is so rude. Kozi mwana mulungi. Yakiruma naye kala mba kugambya amazima. Asirisa asinga muleko omuwala. Simugamba. Omanyi nti statement esoomusigala ku mutwe n'emwonoona obwongo. Nga buli kiseera ajjukira ng'omugamba ojja kufuna omusajja akwagala, meaning that oba okakasiza nti gwe wali tomwagala. Si byangu, right? Oba okalira kituufu nti nali kale simwagala nnyo. Naye nga singa wali osigadde naye feelings zaali zijja. Zaali zo zijja naye saazirinda kujja. Kubanga kati Sugar gwe nali njagala. Nga ndaba ate feeling gwe zinajja kuona olinja mwerabira. Ninga ati sikanzireyo ewooli kuba nze yali mu nsobi. Annange story ya Flama enyuma nnyo ebisusse, right? Yeah? Olina okumpaamu paati tu. Tewali buzibu. Webale kujja. Bannange nange webale kunkyaza. Naye era munaye byonna obikoze naye olina mukazi wo omu kyova olaba abawala mbagamba bw'olaba ng'omusajja aludde n'omukazi muleke. Tolemerako kankubuulire oyinza okwonoona. Kituufu oba tolina sika nnyo. Abasajja nga balina omuntu ng'aludde naye tamuvaako. Kati muli mu mbeera ki ne Sugar? Tuli mu mbeera nnungi. Bwe yakomawo namukadde n'omugambo. Bwe yakomawo era naye yali akimanyi nti busungu. Ate n'omugoba. Golooza mbu nno kati kagambeko okimanyi nti nno obanga omuntu mubadde mweyagala osaabawo okunnyonnyola ennyo. Naye abaalaba nti buyingizi mu nnyumba nga mugenda tawa kunnyonnyola nnyo. Buyingizi mu nnyumba nga mirimu gigenda mu maaso. Era omukwatawo katone bati baby I'm sorry it's okay. Takukaza nnyo mbw ate badange lwaki wali onyiigidde. Era naye olwamugamba nemunyonnyola yang'agamba it's okay nange nakimanya nti busungu naye toddamu kunkiitingako. Ogendera awo kubanga akimanyi mwagala. Yes biri byaliwo Sitani yankema. Teyali mugamba amazima nti mwana byadda waleko omukazi nagwe nalindese wano yadde nti nedda. Just bibaawo ffe tuli bantu. Kubanga naye ayinza okuba akola ebyo byakola kanange simanja simukwatanga bukwasi. Fena tutambulira mu nsobi tuzikola. Yes, kyoba olina okukola kimu. Waliwo yagambye nti cheating is fine, but being wise is important. Ekigero okucheatinga kiba fine. Naye olina oteekamu amagezi mangi obutalaga nte oli butalaga kamanyiiro nti nkucheatingako. Cheating eyo litamanya. Kati ekyo kyambulamu tinali sinnabategeera. Yeah. Tukyaliko? Anti ndabona azanyisa kamera kyoba mbadde mutunuulira ate sesa. Wamma obadde otubuulira? Badde nkugamba Sugar kizibu nnyo kati kigenda otwawula. Tuyise bayiza atya highs and lows, ups and what, ezo zonna tuziyiseemu. Era kati kyensuubira nti kati eno yesembayo paka twewase. Kati eno yebadde eriyo testinga nebadde ku climax yesembayo kati. Era kati ekiddako tugenda kuba tubawadde tiyambaga. Oba si kyo atubayita ku baby shower. Oba ku baby shower. Ate mweno wiki nakuba sagala kwogera byama. Tuyogera byama. Amawulire agessanyu tebagogera kati. Kale abalungi abatulaba tubadde ne Flama wa Sugar olunaku olwaleero mubale kusubscribinga sibula ku bantu. Okay, abalabi baffe abatulaba bannange mwebale nnyo kuba abalabi balungi kuva gye twatandikidde paka we tutuuse wano eno. Yawulaba vidiyo eno at first ng'ogirabye gimaleeyo tosalasalamu buntuntu. Ali nawe okalaba ku TikTok genda yenyini ku soosi olabe gye byatandikidde tosalasalamu bututu musalasalamu obugambo gambaawo nonkootinga akagambo akabi nga tomanyi byatandikiddewo okwogera ekyo. Sitegera so story yonna genda ogirabe. Sitegera subscribinga. Mbagala nnyo bane mwena banjagala mwe bali kwagala content wange. Mbagala nnyo mwe balire ddala banange bayirawo okubeera wano eno nsanyuse nnyo kimanyi wankubidde simu ngamba nno olabe message yo mugamba ogenda kunkyazaako nasose ningamba nakaza page ya fanisha mbalumbireyo nze n'okuwa ennamba akawo gye nawadde nagambye ono just alimu kunzanyisa tasobola kubanga
Khadija Kigozi nga lwaki sikujjako bannange kale yemwe bantu betulaba mu industry betwenyumirizaamu era betwegomba okukola nabo osike nkakasa buli omu nagambyeko nekyali wangaawo TikTok nimugamba ngenda kwa account ya Khadija Kigozi nangamba olimba nimugamba wallahi yampise nkoleko interview ngolaba engeri gye bakuwamu respect nene kati nzaani fulama kubanga ndi wange yegwe fulama gwe bale nnyo nsanyuse nnyo Amina kati ayagala okuwa obulanga ayita ku namba ayagala okumpa obulango bayire kati nkimanya ate kasitantandisa okubeera naawe kati obulango kabujjule baneeka nkube sente kati tebakuwa enkoko mbu obalangire olusenya bakuwa sente tebampa lusaniya lwa nkoko sagala kukolera mmere sagala kukolera just mmere bannange enamba y'essimu yange gy'oyitako ngenda kubawa ennamba bbiri eya calls n'eya whatsapp eya whatsapp eri 0740 374 339 then eya calls eri 0702 30 9869 banange muleta obulangu mwatya business nze gulaba account yange akalango wenkateekayo kagenda kuba nze nkubuulira muleta eddiiru muleta obulango omwana musupporting mwana wa bulenzi nagenda kutandika ne family that is super nice era nkuwagidde nnyo ku ekyo wetagira ddala business ebyaddala baleta obulango ate kati nekyala tuli babiri luli mwampanga obulango nga mbeera nze kane kati nyina omukazi mulete obulango tukole omwana yali mulavu entuufu mu Uganda yeko abalala bali mubyabo kankubuulire banaye mwebale kutya mwebale kusubscribe nga nze Khadija Kigozi leero badde siwulira bulungi nyo kyoba asese nnyo naye nja kuba bulungi mwebale kutya mwebale kusubscribinga assalamu alaikum